lwaki twagala nnyo tukozesa lana okozesebwa kulungi nnyo lwa nsonga zino totawaana buli kimu tekiri ku ggwe ne bwebanga kampuni ekoze loosi gwe ssente zozaagala aba revenue ne bajja ssente zozaagala risks zonna ezibeera mu kampuni ezo tozifeesinga gw'olinda musaala gwo naye obulabe obw'okukozesebwa buli bumu bwokka nti oyo akozesa yalina okutegeerera leero n'enkyayo ne bw'oba olina embaga ng'olina contribution embaga nnyingi ezigaana nga ssente zibuze kubanga abantu abagamba nti bagenda kunsasula nga 28 kampuni nemusasula nga 7 embaga nga ya 3 buli lw'onaalowooza okukozesebwa kulungi tomenyeka ssente zozifuna naye lowoozaako ku nkya nga wookozesebwa tokyakozesebwawo kubanga ebiseera ebisinga abantu nakigamba even last time nti ffe bwokera ku makya notula mu ntebe za NTV entebe za Spark abasinga banoonya butya bwe banywererawo era ne balwanyisa bangi be basanzeewo n'okubaloga nnyo eddogomo eriri mu makampuni entalo ne zibeera entalo gundi ne bakola n'obukundi oyo nze simwagala tumukuba aveewo obudde bw'omala ng'olwanyisa mukozi munno bumale ng'omukwana onoonye ekirungi kyalina Farida alina ekirungi kye Betty alina ekirungi kye gundi alina ekirungi kye ebyo ebintu bimu bigatta musobola okufuuka ab'enjawulo obudde bw'omala ng'olwana okwebuuza butya bw'ogenda okubeera ku mulimu lwana nnyo nga weebuuza butya bw'ogenda okubeerawo enkya ng'ogwo omulimu gw'ofunye guweddewo